olunaku lwajjo omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yavuddemu omwasi ku musolo gwateereddwa ku mobile money ogw'ekitundu ekimu ku buli 100 awamu n'ogwateekebwa ku mikutu gimukwanira oba giyite social media ogwa nnusu 2 buli lunaku. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni ng'ayita ku mukutu gwe ogwa Facebook ne Twitter yategeezezza ng'omusolo ku mobile money bwe baakukusa ogw'ekitundu ekimu ku buli 100 ng'ekituufu kyandibadde obutundu 5 ku buli 100 ate ogw'emikutu gimukwanira oba social media ennusu 2 yagambye nga guno bwe gusaanidde era nti talina kirowoozo kugukubaganyako birowoozo. Abakiise abatali bamu bawadde endowooza zaabwe ku kiwandiiko ky'omukulembeze w'eggwanga ku musolo ku mobile money. Ina kigendererwa kya kuyisa kintu ekinyigiriza bannansi tiwaliwo okuwuddisibwa ku side ya minisita n'owakakiiko ka finance abapurezentinga ekintu kino baasinga twali tukimanyi ng'embeera bwe yali twali tukikkiriza era mwatulaba abasinga ababaka twali tukiganye from the word go nga tugamba tusobola kukkiriza musolo guno okubeera nga gunyigiriza bannayuganda. Gavumenti yali wadde kyesi ne 0.5 nze siguwagira gubeerewo. Ekirala nti akakiiko k'ebyensimbi bwe kaayitamu ministry yereete ya finance era kyewuunyisa nti kijja kitya kuba Minister wa Finance ya initiating yatandika ebintu bino ebya budget n'atwala mu kakiiko ka finance ffenna situtuula ye n'aka budget ne biyisa ne bireeta parliament. Si yakola amateeka, executive si yakola amateeka. In fact, he should have referred it to parliament to call parliament and task them. Banera baagala parliament eyitibwe mu lusirika lweriko nga minisita w'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Matiya Kasaija awamu ne ssente w'akakiiko k'ebyensimbi bajje babeeko bye bannyonnyola ku musolo guno gwe bagamba nti baakukusa mukukuse. Ate tusobola nga nze kati alina discipline ate atula kakiika kakwasisa empisa tosobola kugenda mu public n'obagamba nti saaliwo kuba omulimu gwokukola ki kubeerawo kati bw'aba akyogedde ennyini nga yeyakireeta ate n'akisiba ku batakireeta awo ye aba atuliddemu oluku. Tulina kumubonereza palamenti bweneddawo kyetutandikirako eryo ggulu lyaffe. Kati webanga nga eyo gundi bagisimagwalinga speaker samoninge chairperson wa committee ya finance ne minister Bahati nafa aba finance atubuze kino kyayitawo ayite ne kiraka atubuze nti kiraka leta document kino kyayitawo bane president mwenyini agambye mbuyeta kimanyi mbuyamanyi 0.5%. Obaka Lutamaguzi Semakula omu kubatuula ku kakiiko k'ebyensimbi alambisewa etteeka lino we lyayita. Musolo gwe baatadde ku naafa ku mobile money tetwaguteesaako ffe twabagamba nti status kwe lino sigalirawo era speaker wa parliament ne minister wa finance by the way Kasaija yali very clear n'agamba nti anze guno omusolo sibimanyiiko bino bye mwogerako. Minister of finance ffe twatuula awakakiiko ka finance ne tugamba nti omusolo status kwe sigalirewo. You cannot triple tax an individual on the same amount. Onera asikeredde abaka banne abakuŋŋanya emikono ku misolo gino. But these people have a heart, they have the zeal, but is it possible? Because they are beaten by number. The majority of members of parliament here do subscribe to NRM. NRM people never discuss any matter without consulting the caucus. And as long as the caucus has not decided on any matter, they can hardly raise even a quarter of the number they want. So kati bano amantu kati obiseera bino balimu abasijja batumulira kuba bwa minister. Yes, Kigongo kulwa Channel 44 Oregulo.